Obuganzi n'obwagazi bannayuganda ebalaziya amawulire gano Agataliiko Nfuufu tetulina ngeri gye tuyinza kubunnyonnyolamu naye aba kampuni ya bbaasi emanyiddwa nga YY Coaches erina bbaasi ezikola ku luguudo lwa Kampala Mbale yesobole okutunnyonnyola engeri y'amawulire gano gye gaasenseramu abantu. Abaddukanya bbaasi zino bategeeza nti bwe balaba amawulire Agataliiko Nfuufu baageegomba olw'okuba ku mulamwa gw'omuntu wa bulijjo ate nga gatuukira ku nsonga. Bagamba nti olw'okuba nabo basaabaza muntu wa bulijjo bali ku mulamwa gwennyini. Zonna mu Uganda zonna kusanga buketi. If something happened right now, immediately no ufunya mawulire kiro sanga nyama basi eno y'abantu bonna ababulijjo nga n'ebisale birera byonna bonna abantu ababulijjo. Omukungaanya w'Agataliiko Nfuufu eyawummula ategeeza nti obuwanguzi amawulire gano bwe gatuuseewo kabonerako ku ngulu akalaga amaanyi agali mu nsonga z'omuntu wa bulijjo ezitasaanye kubuusibwa maaso. Owessaali ayongeddeko nti okweza emyaka ebiri lubadde lugendo luwanvu naddala oba otunuulira ekika ky'amawulire agakolebwa kyokka obuwanguzi bwonna n'abussa ku muntu wa bulijjo gw'agamba nti amawulire gano ageenyigiramu ebitundu kumpi 99 ku buli 100. Asuubiza nti tugenda kusaba okukola ekipya ku nkomerero y'omwezi guno era bw'atyo n'akubiriza abantu bonna okweyiwa mu kisaawe na kivu mu mbuto y'embutikizi nga 28 omwezi guno okumanya obukodyo bwakozesa okunganya amawulire gano. Gye tumazeeko buwanguzi bunene okusooka eriffe nga bakola amawulire gano Katonda atuyambye nnyo naye ate obuwanguzi obusinga ngenda kubuteeka mu mmwe abantu abatuwagidde nnyo okumala emyaka ebiri nga tubawa amawulire gano. Bw'oba weetegereza amawulire gano Agataliiko Nfuufu gino emyaka ebiri gye tumaliriza ebitundu 9 oboolyamu 9 ku buli 100 tugakolamu mmwe n'olwekyo mukoze kinene nnyo singa temugatuwa singa temutuyita oboolyawo tetwandisobodde kugakola. Amawulire gano okuva lwe twagatandika wakati w'omwaka guno twaleeta amawulire ag'okubiri gabeerawo saa 6:30 okutuuka saa 7 n'agesaawa 4 ez'ekiro. Kaakati nga tuyingira omwaka ogwokusatu ate tujja n'ekipya naye kino kirindirire nga 28 egenda kubeera Sande Nakivubo mu mbuutu y'embutikizi. Tugenda kubulira ebintu bingi abamu ku mmwe era abasinga mutubuuza nnyo nti naye amawulire gano mugajjawa. Obukodyo obwo tugenda kubasunirako ku Sande mu mbuutu y'embutikizi nga 28 n'olwekyo tosubwa gwalaba bino teekateeka ojja kundabayo abasasi bange ab'enjawulo ojja kubalaba n'ababeera emabega bayite ba producers oba ba editors kuviira ddala ku Mwami Muluuta news producer wange Mukyala Robin Assanyu Kalibala Robert Justin Nakitende Sawiya Nalwadda ne tiimu yonna ekola amawulire gano saako n'abasasi tugenda kubeerayo tukunnyonnyole amawulire gano kakodyo kyako. Twogeddeko n'abantu ab'enjawulo ddala abakulembeze ne basima amawulire gano n'okutuwabula. Minisita w'amawulire Emengo Charles Peter Mayiga agambye tujjeyo nnyo ebintu ebibali bitamanyiddwa wabula n'atusaba twongere amaanyi ne ku mawulire agazzaamu abantu essuubi. Gayamba okuwa ekifaananyi ku bintu bingi ebigenda mu maaso mu nsi ebitalabika mangu kubanga mirundi mingi amawulire ago gabeera gakwata mu mbeera z'abantu gye babeera mpozi ebintu mu ndowooza ya bulijjo ebitakola amawulire oluusi Agataliiko Nfuufu gabijjayo abantu babitegeera. Agataliiko Nfuufu asenyesera ne ku bintu ebitasasamaza ebintu eby'abantu abalina obuwanguzi batuuseeko mu ngeri ewa bannansi essuubi oba mu ngeri eyongeramu abantu amaanyi. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda eyawummula Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo agamba nti emboozi yago bw'obwavu buli lwakusatu emuzzamu essuubi n'asaba Abaganda abagayaavu batandike okukola. Nti abantu balabye bangi ku TV bakoze kino bangi abalimye abalunze era bwe mbadde ndaba ebifaananyi ebyo nekinyongera okutegeeza abantu nti waliwo abantu ddala abakola n'olwekyo tuleme kukaaba bwavu ffe tukaabe bugayaavu. Kindaze nti waliwo abantu bangi abakaaba obwavu naye we ndaba kubukere TV akiraga waliwo abakola kwegamba neŋŋamba nti kati tugambe abantu baffe naddala wano obusentru tukaabe bugayaavu. Munaye yafuza omututumufu omukyala Nabilah n'agayisa Sempala wa Kampala ye agamba nti bannaffe abalala abali bakola amawulire gano nga tetunnajja twabazeeyo mu ssomero kuba bw'olaba Agataliiko Nfuufu obeera mu kiraasi mwennyini. Nti abaali bakwata ekikwate kya reporting n'amawulire baddayo mu class ne bayiga nti bannayuganda bino bye bibeera gye basula bye bibeera gye bacakalira bye bibeera mu maka bye bibeera mu masomero era
abasooka obbiraba baba balina emikutu emirala baddayo ne batema entotto nga bagamba nti waliwo ekituguddeko twetereeze. Agataliiko Nfuufu nze kyendowooza gatereeza galuŋŋamya gateeka ettaala ne gajjamu enzikiza nga era bw'ogawulira tegaliimu nfuufu. Enfuufu yonna eyaliwo mu mawulire ne gajeera katulaba amawulire nga bwe gali era oluusi gayamba n'abantu okwekomako mu bitundu byabwe nti owaayo Agataliiko Nfuufu tegankwata kati gafuuka nga community police nti akola ekintu kyonna agamba batankwata Agataliiko Nfuufu gasobola okunkwata era nsuubira ne poliisi ebintu ebimu ebirabira Agataliiko Nfuufu nemanya nti kino kyabaddewo. Seeya w'abantu Nassantege Ssebagala omuwabuzi wa Pulezidenti Nkulu Naguli akyewuunya amaanyi g'Agataliiko Nfuufu era n'atusaba twongere okugeraganiza abantu enjawulo eziri mu bantu. Buli lw'otuuka wonna oli akugenda kugamba nti njala kuddayoka kulaba Agataliiko Nfuufu. Nze nga alaba ekoze bulungi nnyo naye ate nze ng'era atambudde waliwo bingi n'olwekyo nti nga bwewulirizibwa ennyo kyekiseera okukyusaamu at least ewe eddakiika 5 oba 6 oba 10 ng'efokasinze Uganda gye twetaaga ey'emyaka 5 egijja eneeba etya. Kakensa Gilbert Bukenya atugambye nti ebbanga ly'amazzi abalitalaba ku mawulire googera bituufu nga Agataliiko Nfuufu awatali kutya kintu kyonna. Kuba amawulire gano ge matuufu olaba ebintu ebiri mu kitundu kyonna kye baba batugyeemu amawulire nga bituufu abamawulire amala badde bagatya naye mubadde mugalaga bulungi era nnyo okubeebaza nnyo kubanga mulaze awali obutemu mulaze abantu nga babonaabona battiddwa naye nekikomaawo kakati ng'ewange mulaze nnyo amawulire ag'okutta abantu ewaffe babasala bulaga ennaku zino nebaza nnyo Agataliiko Nfuufu kuba amawulire gammwe matuufu amawulire gammwe si ga bulimba era nze siwali lunaku lwesibeera ku Agataliiko Nfuufu ngezaako okulaba nti ssaawa 4 zigenda okuweereza ekiro nga ntudde nga linde kuba mwe tumanyira kiki kiri mu nsi ganamuli amalala agalaga abantu bana abakulu baki naye si ge gasinga obulungi okusinga amawulire gamulaga. Dayirekita wa Mpalanyi Musisi atusiimye olw'okulaga ebintu bannayuganda bye baali basuubira nti biriyo era n'agamba nti gamusuba. Agataliiko Nfuufu gakoze omulimu gw'okutuukirira abantu amawulire amalala we gaali gatatuuka ge mawulire agakutta akati mu Uganda. Abantu baagala nnyo amawulire ago bagajjumbira ate gakuweera ddala ensonga zonna nga bwe ziteekwa okubeera nebye tutaali tumanyi. Nze nali simanyi nti abantu abasazi bakyali abantu naye bwe ndaba ku Agataliiko Nfuufu nga baga nti baabano babakutte nga balidde omuntu n'ebintu ebifaanagana bwe bityo ebyewuunya ate nga batuwa n'ebintu ebibaddewo nga bibaddewo mu nsi yaffe. So mawulire malungi nnyo era gakoze omulimu. Omubaka omukyala wa Kisolo Zimere Sennindi Nansubuga agamba nti gano amawulire gamuyambye nnyo okumanya ensi mwali n'ebigenda maaso mu bantu be. Agataliiko Nfuufu gatuyambye okusobola okuzibula amaaso g'abantu okumanya ebizibu byonna ebiri mu ggwanga kubanga ebintu ebisinga tetwabimanyanga obutemu bwe batulaga tetwamanyanga nti gye buli naye kakati ffe abakulembeze kituyambye ne tumanya nti waliwo ekizibu ne batuzibula amaaso naffe tusobola okuteekamu amaanyi ng'abakulembeze tulaba abantu baffe tubataasa tutya ebizibu bino byonna ng'ebyettaka oba oliawo ebimu byabangawo naye nga tetumanyi. Agataliiko Nfuufu ngeebaza kubanga gatuzibudde amaaso. Meeya wa Mukono Municipality Muyanja Ssennyonga atwewuunyiza bukugu obusobola okukenenula ensonga omuntu z'ayinza okuyisaamu amaaso ne tuzigyayo bulungi mu ngeri y'obukugu. Naye ng'egyesakamu amawulire kubanga ne bwegaleetanga gabaddemu abakulu ennyo yejjamu omuntu wabulijjo byayinza okulowoozaako so si muntu byatunda obanga ye okwetunda obanga ebirala n'olwekyo ebadde nankola yanjawulo. Ye omusumba w'essaza ly'e Masaka John Baptist Kagwa ategeeza nti Agataliiko Nfuufu manyuvu wabula geetaaga okwongeramu ku mboozi ez'ebyenkulaakulana kiyambeko mu kusitula eggwanga. Bakoze omulimu ogw'ettendo okutumanyisa ebigenda mu maaso mu ggwanga lino
era ndoza epuroguramu kati etunuulirwe ennyo abantu okumanya ebiriwo wabula kyendabamu nti abantu balaba violence ate ne balowooza nti kya bulijjo kiyinza okwongera violence mu bantu naye twandirazeyo n'ebirala ebirungi gayigiriza abantu okuddeeko amangu nga badduka emisinde ogenda okulaba nti tegabasuba buli muntu kakati afuba okulaba nti essaawa 4 zimusanga awali TV asobole obutasubwa Agataliiko Nfuufu. Ekyo bwekigyeko galeetedde abantu okweyisa obulungi nti kati buli muntu yenna kyabakola abeera agamba Agataliiko Nfuufu tebandaba, Agataliiko Nfuufu tebandaba. Oli ne bw'omugabo nti Agataliiko Nfuufu bababo wesanga kyabadde aliko bwe kibeera nga kiswaga oba nga kyansonyi oba tekizimba ggwanga ng'akivuddeko. Olwekyo twebaza nnyo Bukedde olw'okubeera nti nno kisobodde okuleeta empisa mu bantu. Tugamba tugira Agataliiko Nfuufu tugalabanga poliisi tigaleetera abantu okweyisa obulungi n'okukola ebyo byokka ebigwanira okukola ne baleka ebyo ebitagwanidde kukola.